بصيرة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Amatendo amajuvuga Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza akyawaniridde entunusi zaffe okubanga zikuba bulungi nnyo. Tumusaba owekitiibwa Allahu jalla wa ala asokusaasira n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Tugenda kubikula ekitabo kyaffe kino ekya Yasarna. Ekitabo kino kya bbeeyi nnyo 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 omusiraamu okubeera nga mwana wattu akissaako ebirowoozo. Insha Allahu ta'ala tugenda kukozesa ino Yasarna eyaffe gitubadde tumanyidde ddala obulungi. Then insha Allah butunaba tugimaliriza tujja kubikula Yasarna endala eri ya Indonesia insha Allahu ta'ala. Then qaida nuraniya insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Darusu yaffe egenda okukulemberera ddala tugenda kusoma ku nnyukuta zino zetumanyi obulungi, abasinga muzimanyi insha Allahu ta'ala, naye tugenda genda mpola biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tuyina ennyukuta 28 oba 29 nga bw'oziraba wano. Lwaki tugamba 28? Olwakubanga hamza eno yemu n'eno alif. Era buno bikola Qur'an nja kulaba nga ebiseera ebisinga buli wali alifu waliwo hamza. So nizibeera 28. Bwe tuba tuzaawudde tujawudde n'eno nizibeera 29. Wabarakallahu fikum. Ennyukuta zino ku nnyukuta 29 oba 28 mulimu ezirina obutonyeze, mulimu endala nga tezikola ki, nga tezirina butonyeze. Akatonyeze kano tukayita nukuta, katuyamba okwawula ennyukuta ezifaanagana. Kati ng'eno efaanagana n'eno, efaanagana n'eno, naye kizaawula butonyeze. Waliwo kamu, wano bubiri, wano busatu. Kale akamu bakayita nukuta, ate obubiri tubuyita nukutatain, ate obusatu tubuyita nukati. Kati ezimu ziina, ezimu teziina. Tuyina eziina akamu ziri 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ziri 10. Then zina obubiri ziri 2, ziri 3. Tuyina eno emu 2 3 ezina obubiri. Then ezina obusatu ziri 2 omuli eno n'eno. So insha Allahu ta'ala tugenda tandikira ddala ku alifu, ku nnyukuta yaffe esooka eyitibwa alifu. Ennyukuta eno egejjamuko wano waggulu ate wansi n'eba ntono, eringa namba emu oba namba 1 eyitibwa alifu. Alifu, alifu, so si halifu naye alifu. Alifu nga womanyi nti tuyina ebifo omuva ennyukuta zino
kati eno yo alifu eva waliwo space okuva eno wansi mu dookooli eyo empty space ekasukira ddala omukka mpaka eno mu kamwa. Kati eryo ebbanga eryo enyukuta eyo muki mweva eyitibwa alifu, eyitibwa alifu, eyitibwa alifu. Kaakati ennyukuta yaffe ey'okubiri nga tuvudde ku alifu, ennyukuta eyo yeeno eyina akatonyeze kamu ko kali wansi. So buli wonosinkana akatonyeze kano nga kali wansi newe okubanga tekuliiko buno, olaba buno obulingo obukono buno oyinza okusiŋŋana nga just bakwade just kalayini beekati, just kalayini beekati, naye kasita bassayo kamu wansi ebeera baau, ebeera baau. Mu Luganda tulina kye tuyita ennyukuta zino enjatuzo oba enjogeza ze tuyita a, e, i, o, u. Kati a ne u, so baau, 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 u, so si hu. Tokozesa ha oba h mu Luzungu, tukozesa a ne u, baau, 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 so si bahu, si bahu. Okategedde? Ojja kusanga mu Luzungu nga bagiyita ba. Okitegedde? Mu Luzungu so tugiyita baau, baau. Ennyukuta ey'okubiri ogiraba? Ennyukuta eno ey'okubiri efaanagana ne baau naye eyina obutonyeze bubiri. Obulabye? Eyina obutonyeze bumeka? Bubiri. Okategedde? Kaakati ennyukuta eno eyitibwa ta, taau, 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 ta. Kati eno taau yo eva ku nabagambye nti ebifo ebivaamu ennyukuta mukama biri bitaano n'ebigenda byawulwamu emiteeko. Okitegedde? Bigenda bikola ki? Byawulwamu emiteeko. Kati eno taau eva ku lulimi. Eva ku ki? Eva ku lulimi. Naye ku lulimi ku sayidi ki? Ku sayidi ki evaako? Taau. Taau eno eva ku lulimi olagana amannya go aga wansi awo wegasimbira awo wegava oba aga waggulu wali ku kibuno awo wegatandikira sawo katipuko kano katopati akolulimi ogambye ta, taau. So si taau, si taata eni ya taata nedda. Ta. Okitegedde? An'amta, ta. So si an'amta, ta. Wakategedde? So tugiyita ta, taau, ta, taau, ta. Si taau, si ta. Wakategedde? Kati ate eno efaanagana n'eno naye ate eno eyina obutonyeze busatu. Obulabye? Eyina obutonyeze busatu. Obulabye? Ngamba nti mbulabye. Kati eyo naye eva ku lulimi naye ku kitundu ki? Kitundu ki? Kati olakana akalimiko akasembayo sorry kana akasooka kano akatestinga sukaali ako kati katuuze wansi w'amanyogo aga waggulu. Okitegedde? Katuuze
toluma lulimi wabula tuuzaawo butuuza katiipu ako ugambe tha nga tolumye otegedde gamba nti thaau so si tha toluma gamba nti thaau tuuzaawo butuuza kalimi ako insha allahu taala ojja soma ennyukuta eno. Tusomye alifu, ne tusoma baau, ne tusoma taau, ne tusoma thaau. Tubuzaayo emu insha allah, tubuzaayo emu. Ennyukuta eno ey'okutaano, ennyukuta eno ey'okutaano yeeva wakati wa lulimi, yo nno nnyangu nnyo, eyitibwa jim, eyitibwa jim wakati w'olulimiro menti jim. Tuyina alifu, tuyina baau, tuyina taau, taau, then tubeera ne thaau, then esembyeyo yennyukuta eya jim. Wabarakallah. Alifu, baau, taau, thaau, jim. Ennyukuta yaffe ey'omukaaga, ennyukuta yaffe ey'omukaaga yennyukuta eyitibwa haau. Ennyukuta eno yamuka haau. Eno haau ze zimu ku nnyukuta eziva mu ddookooli mu kitundu kye bayita alhalq, eziva eno wansi, naye ekyebuuzibwa yo nga haau eva kitundu ki mu ddookooli lyo? Ntegereka ennyukuta eno ya haau eva mu kitundu kye tuyita wasatal halq, gamba makkati g'eddookooli mweva. Okitegedde? Ennyukuta eno eya haau. So eno efaanagana n'eno, naye ate eno eyina akatonnyeze nga bw'olaba wano, eyina kadooti oba anukuta, kyokka ate eno teyina katonnyeze, kyekijawula kweno. So tugiyita haau. Yamuka haau, tugiyita haau yamuka. Then ennyukuta yaffe eddako eri ebadde yakumeka, eno ebadde ya mukaaga gye tusomye, twagambye nti 1 2 3 4 5 6. Kati tugenda ku nnyukuta eya eno eyifaanagana n'ezino ebbiri, naye eno eyina akatonnyeze kali waggulu ekijawula kweno n'eno. Okategedde? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tujja kubitegeera mpola mpola insha Allah, era mbasuubiza tugenda kukola ki? Tugenda kubitegeera mpola mpola. Kakati ennyukuta eno eva nayo mu ddookooli, naye ekitundu ki? Ekitundu kye tuyita
adina alhalq egamba ekitundu ekyawaggulu mu dookooli. So giwulize bulungi ennyukuta eno etera okusumbuwa abayizi baffe abasinga obungi. Tugiyita eva wano waggulu so si kha'u wabula ojulire kha'u wano mu dookooli wano so si mukamwa nti si kha not necessarily kha nedda yo eva wano mu dookooli waggulu mwande nga nkuttewo naye sagala balaga fiisi yange. So naye kyemumenya okumanya ddoboozi ligenda kukola ligenda kubamala. So tuyina wano wansi wano mu dookooli ngambe nti kha'u so si kha'u necessarily so si byanjawulo so tugamba nti tugiyita kha'u so si kha'u ne ono wansi so yiyitibwa itya yiyitibwa kha'u then eno ennyukuta eno yeddako enebali yakumeka eno yabadde ya 5 eno ya 6 eno ya 7 eno ya 8 yakumeka ennyukuta eyo yakumeka sagala obule sagala okole ki sagala obule. So ennyukuta eno tugiyita dal eno nayo nyangu nnyo dal tugiyita dal bamba kita dal naye tugiyita dal okalabye tugiyita dal yo evaawa yo evaawa naye ennyukuta eva ku lulimi mu kifo kya lisan eva kuki eva nnyukuta ya lulimi dal kati ngala kano katipu katipu k'olulimi tekakona kumanyo wala kabirago obwagula ku kibuno dal eyitibwa dal then eno eyagala kufaanagana n'eno naye ate yo eyina akatonyeze kadooti kakitegeeza nti yo yanjawulo ate era eva mu kifo kyanjawulo n'eno. Twagambye tulina ennyukuta eno mugiraba twagambye tugiyita tha'u twagambye nti eva wansi w'amannyogo tuuzaawo akalimiko nga tolumye ogambe tha'u kati eno weeva n'eno nayo weeva okitegedde toluma gamba nti dhal so si dha toluma gamba nti dhal esembayo ekola ki esembayo ennyukuta eya ra tugita ra'u ra si towalula tugita ra tugita ra so si ra tosoma ara
nayo eva katipu ako kakonya wagulu ku kibuno gambe nti ra'u arrahmanir tugita ra. So zenyukuta simi nyukuta zaffe zino 10 mu video zaffe ezasoose omwabadde alifu, ba'u, ta'u, tha'u, jim, ha'u, kha'u, dal, dhal, ra'u. Twazisomye mu video zaffe ezakulembedde. Tuzaako ennyukuta eno ey'ekumi gye tuyita zaayi. Tugita tutya? Zaayi. Tugita tutya? Zaayi. Abantu tebajawula n'eno. Tebajawula n'eno. Naye ng'eno mutufu za njawulo. Okitegedde? So tugiyita zaayi, bamu bagiyita zaayun, wala bagiyita zaali, naye tugiyita zaayi. Zaayi, zaayi, za. Jabe naye yakuki? Nayo kaya katipu kaki? Kalimi za, zaayi, zaayi. Zaayi. Butuva ku zaayi tudda ku nnyukuta yaffe ey'ekumi ogiraba? Tugiyita sin. 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 Tugiyita tutya? Sin. 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 Ino sin eva wansi w'amannyogo. Tuuzaawo katipuko akolulimi ogambe wansi oba waggulu. Bwe nga nti wansi mba ntegeeza amannyo we gafubutukirayo bati mu kibuno. Okitegedde? Ne oba gana ga waggulu we gavira mu kibuno awo oba otuuza. Okitegedde? Ogambe sin. Tugiyita tutya? Tugiyita sin. So si siini. Tugiyita sin. Okitegedde? Eyo nno erina buddooti like w kalinga ka w wano okalaba? Tekali kamu kalinga ka w kegendereze. Tugiyita tutya? Sin. Tugiyita sin. Eno ogirabye? Eyo nno mwana wattu ennyukuta eyo efaanaganira ddala ne sin. Efaanagana ki? Ne sin. Nate eno erina obutonnyeze busatu ekijawula ku ki? Kweno muganda waayo. Kategedde? Erina obutonnyeze bumeka? Busatu, ate nga bujawula ku ki? Bujawula ku muganda waayo ono. Sin. So eno eyitibwa shin. Eyitibwa etya? Shin. Eva mu makkati g'olulimi. Eva mu makkati g'olulimi. Okitegedde? Nga jim we yabadde kanye naye weeva eyitibwa shin. Eyitibwa etya? Shin. Eyitibwa shin. Sin. Shin. Sin. Sin. Tuli wamu insha Allahu taala. Tusaba Allah wekitiibwa akkirize omulimu guno ogw'ebbeeyi. Allahumma amin. Tugiyita shin. Kati eno yennyukuta ekumeka ey'ekumi n'essatu. Eno ya 10, 12, 13. Ennyukuta eddako eno eyitibwa third. Eno nno eva mu kifo kimu ne siini weeva. Eno sin
sin sword sword so si swadi naye oja wali wansi wenagambye wansi w'amannyo we gatandikira ku kibuno kwennyini kitegedde either waggulu oba wansi amannyo we gafubutuka eyo weeva so tuuzeeko ka typical nogamba nti sword ihdina sirata so si sirata si swi kategedde so eyitibwa sword eyitibwa erega nnyo okwaki okufaanamu konga sin lianna ziva mu kifo kyekimu kategedde eno nno erina muganda waayo ono n'omulaba ono agifaanaganira ddala naye ate ono alina katonyize waggulu okategedde ono alina katonyize waggulu ate n'omwana wattu naye ava ku lulimiro naye sayidi ki ava mu mpataanya okitegedde eno ku ludda olulimi gye lusembera ku kisenge eno gy'ava okitegedde so osobola okuteeka sayidi y'olulimiro ku mannyo aga left gana magego oba ga right noyogera ennyukuta eno okategedde oba n'oteeka olulimiro ate nga kyekisinga okuba nga kyangu n'oluteeka ku kisenge bwe ngamba mpa ekisenge mategeeza mukamwa naye eri waggulu okuva kamiro mpaka eno katipu nga lutudde waggulu ku kisenge kya reedi ekyo n'ogamba otya n'ogamba nti olidde era nze wasinga okunyanguyira awo tugiyita so si dhwadi tokosa mannyo togamba nti dhwadi nedda gamba nti okitegedde غير المغضوب so tugita ddod so si dhwadi si dwadi si rwadi wabula ddod eyo aha tuyina alifu ba'u ta'u tha'u jim ha'u kha'u dal dhal ra'u zai sin shin sad bod aha ennyukuta eno nga ye 16 tugiyita ta'u tugiyita tutya ta si twa'u naye ta'u nayo yaki nayo eva ku lulimi munnange katiipu kakoni waggulu ugambe nti ta'u so si ta'u so si twa'u naye kitegedde nga Allah bweyagamba nti wannashitati nashta jida ta'u aha mwana wattu ennyukuta yaffe ey'okubiri yeeno ate nga nnyukuta ya 17 aha eno efaanagana neeno naye eno eyina akatonyize kamu eno teyina so sorry for that eno nebeera
nga we nagambye nti eno eyitibwa thau thau neeno neyitibwa dhal twagambye nti ziva mu kifo kyekimu neeno weeva wansi w'amannyo teekawo katipu ogambe dhwau si katipu naye sembezaako mu maaso munda mu lulimi gambe nti toluma dhwau so si dhau naye dhwa otegedde eno 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 dhwa same place same position naye nga sound ayawukana so tugiyita dhwau wakategedde mukadde wange mpuliriza kale enyukuta yaffe ekoze ki esookedde ddala olunaku olwaleero so eyitibwa etya eyitibwa dhwau azim so si azim wakategedde ako enyukuta yaffe eddako eno ogiraba eno eringa namba 3 ng'etunudde eri kati enyukuta eyo ey'ekitiibwa gy'olabaawo etera okuba challenge baganda baffe bangi ddala ya mudookooli era yo eva makkati awo mudookooli wetuyita wasata alhalq makkati ag'eddookooli awe tugiyita ain so si aini bwegamba a obanga asomye eno alif oba eno hamza kati eno eyitibwa eyitibwa ain an'amta otegedde eyitibwa ain eyitibwa etya ain so si aini so si haini nedda gamba nti ain full stop ain mudookooli awo mu makkati bwatuyita wasata alhalq so tugiyita ain wakategedde then eno ogiraba eno efaanagana n'eno naye ate eno erina akatonyize waggulu eva mu kifo kyekimu n'eno eno yabadde hawe kati n'eno eyitibwa ghain eyitibwa ghain eyitibwa ghairil maghdubi eyitibwa ghain eyitibwa so si gaini si waini naye ghain ghain eyitibwa ghain you can as well osobola n'okunganya ku malusu okugipractice nga mudookooli lyo ejja kujja insha Allah taala enyukuta eddako era nga yegenda okukola ki okusembayo olwaleero tusemeka leero twavudde wano 1 2 3 4 eno just nyangu nnyo eyitibwa fa muzoja kati eyo fau yo nyangu nnyo evaawa eva mu kifo kyetuyita batya shafatan eva mu kifo kyetuyita kumimwa mimwa ebiri just gamba nti okitegedde fau eyitibwa fau okitegedde omumwa ogwa waggulu gukwatagana n'ogwa kino ogwa wansi negyegatta nga nti fau fa
fa'u kumanywe omumwa guno gwa sorry nanje gwa gwansi nedda omumwa gwa wansi okitegedde omumwa ogwa wansi gukwatagana kuki kumanyo aga waggulu nuga nti fa'u eyitibwa fa'u eyitibwa etya fa'u eyitibwa fa'u amanyo ga waggulu gakwatagana n'omumwa gwakigwa wansi the bottom lip touches the upper front teeth kyekyo gamba nti fa'u. Nam twagamba tuyina a'udhu billahi minash shaitani rrajim, tuyina alifu, ba'u, ta'u, tha'u, jim, ha'u, kha'u, dal, dhal, ra'u, zai, sin, shin, sad, dad, ta'u, dha'u, ain, ghain, fa'u. Awo wetwakomye tugenda insha Allahu ta'ala kweyongerayo n'omusomo gwaffe guno gw'ekitiibwa. Nam tulekedde ennyukuta eno eyina 2 dots ogirabye? Ate nga yemu ku nnyukuta ezaki eziva ku lulimi, eziva kuki ku lulimi, naye eva kitundu ki ku lulimi. Ennyukuta eno eva mabega w'olulimi. Olaba wali w'omirira awo evaawo tugiyita qaf, tugiyita qaf. Okitegedde? Eva wali wansi ku deep y'olulimi emabega, weekona ku bode, qaf si khaf. Tugamba nti nedda, gamba nti qa. It is very simple. Gamba nti qaf tugiyita tutya? Qaf tugiyita qaf tugiyita qaf tugiyita tutya? Qaf si qa nedda teweegoga. So gamba nti qaf. Eno nno eragala okusawuningamu n'eno, era zonna ziva mu kifo kyekimu. Okitegedde? Naye neyitibwa kaf. Very simple. Ka with a k, eno qa with a q. So eno kaf, eno qaf, eno kaf. Ka kaf. Tuvudde waawo. Ennyukuta eyokusatu yolayiro yeeno. Very simple. Tugiyita lam. Olulimi lam, lulimi lwetolola amannyo. Lam. Eno lam ogiraba eva olulimi lwefungula neeveeyo wansi ku lulimi. Okitegedde? Olulimi lukola ki? Lwefungula nelwekuba katipu ne kakona waggulu yo neeveeyo wansi. Okategedde? Lwebikula ne kakona katipu waggulu ku kibuno yo neeva wansi eno. Nuga nti lam. Tugiyita tutya? Lam. Lam. La. Tokosa r anti ram. Si ram. Naye lam. Eddako yennyukuta gye tuyita mim. Mi. Very simple. Emimwa gyonna gyekuba niga nti mi. Very simple. Mim. Eno lam, mim. Lam, mim. Eno qaf, qaf, kaf, lam, mim. Qaf, kaf, lam, mim. Qaf, kaf, lam, mim. Ennyukuta esembayo ennyukuta
eya nun tugita tutya nun nu eina katonyeze munda okalaba aha tugita nun minal khayshum munyindo eni waggulu tugita nun ebino wansi waguti waggulu munyindo noga nti nu enyukuta eya nun aha tugita tutya tugita nun tugita tutya tugita nun aha a'udhu billahi minash shaitani rajim tuina alifu ba'u ta'u tha'u jim ha'u kha'u dal dhal ra'u zai sin shin sad ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون twakomao tomakuti kunun nam akati enyukuta afe dako yene eringa i tugita wow tugita tutya tugita wow very simple eva kuki kumimwa wakitegedde tugita wow tugita wow tugita wow kumimwa wow eno ogirabye tugita ha'u tugita tutya ha'u eyo nno yanjawulo n'eno eno ha'u eno ha'u eno ha'u nga Allah bweyagamba nti dina enyukuta eyo eya ha'u esumbwa naye mwanatu eva eno mu dokoli nyukuta ya dokoli kitegedde naye eva mu deep aqsa ini deep aqsa alhalq eno wansi nuga nti ha'u tugita ha'u eina formats eina engeri ez'enjawulo zoyinza ogiwandiika tujja ziraba insha allahu taala mu maaso eyo so now tuyina eno gye batuwadde naye nga osobola ogiwandiika mu ngeri ez'enjawulo era nga nendala bwetujja okukola ki oziraba so tuyina tugiyita ha'u tugiyita ha'u tugiyita ha'u tugiyita ha'u ewansi mu ddooko eyo wansi tugiyita ha'u then eno nayo eva mu kifo kyekimu ngeno weeva eyo mu aqsa so tugiyita hamza so si amza si hamza naye ha so bwoba owandika erinnya lyayo okozesa eno gitandika ti hamza okitegedde hamza yeyo enyukuta yaffe esembayo mu hurufu zino yeno ina dots 2 wansi waayo enyukuta eyo tugiyita ya'u tugiyita tutya tugiyita tutya ya'u as simple as that kitegedde naye yo eno ya'u eva ku lulimi naye ekitundu ki wakati okitegedde nga jimu weeva nga shin weeva ntegereka neno weeva noga nti ya'u okategedde ya'u so barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah kati
tusomye ennyukuta zonna 29 tuziddamu bwe tuti alifu baa'u taa'u thaa'u jim haa'u kha'u dal dhal ra'u ra zai sin shin sad ضاد طاء ضاء عين وجيتا عين 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 غين 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 فاء فاء inaitwa قاف 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 كاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر. tusaba Allah wekitiibwa atuwe empeera z'abatuula nga batuula kusoma ddiini. Allahumma amin. insha allahu taala dawusi yaffe egenda okuddako insha allahu taala egenda kubanga ekwatagana n'ennyukuta zino nga tuzitabise tulabe oba osobola okubeera nga ozitusomera insha allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.